Amaso kugwanga program BBS Telefinance Steven Danstan Busulwa tuli ku Honorable Kyagulanyi Center nteekateeka z'okutalaga eggwanga nga yeebuuza ku bantu kibata consultation. So Honorable Rwomushana yabadde akyakola submission nga yagenda kugusa. Honorable nayo kamaleze n'ensonga bbiri. Ensonga esooka eri nti butwali tukola constitution 95 twagwa mu mutego mwe abasi yes nti eje eryali ery'omuntu eje eryali ery'ekibiina the National Resistance Army twalifuula eje ly'eggwanga. Now mu ntebe eyali enkulu nnyo mu National Resistance Army yali chairman high command of the NRA. Chobalaba mukulu Museveni bweyegatta ne Lule. Lule yafuuka chairman of the NRM. Museveni n'afuuka vice chairman of the NRM. Naye Museveni yafuuka chairman wa NRA high command. Kati yentebe gy'alina. Now kati ffe ne tugamba mu CA ejje eryo tulifudde ejje ly'eggwanga naye anaalikulira ajja kuba commander in chief. Ne twerimba nti commander in chief w'ejje eryo the NRA high command ajja kulondebwa abantu bonna because tugamba bw'obeera president gwobeera chairman high command. Yes. Kati ffe ne twerimba nti abantu basobola okukulonda n'ofuuka chairman commander in chief ekitegeeza n'ofuuka chairman wa NRA high command kuba kwerimba. Kyova olaba yenna ayagala entebe ey'obwa chairman bwa NRA high command because nga bwe nagamba ejje likyali NRA olikyagamba is a general of the National Resistance Army. Bw'oba oyagala mulimu ogwo ng'oyagala kutuula mu ntebe eyo it becomes a military issue. Ye bw'aba akwanukuza sasi. Kati bw'owulira oli ng'agamba omanyi munnange entebe eyo nsobola okugifuna nga mpitira mu kalulu nze byange bya ddembe biri mu constitution dene manya mulalu. Oba oyagala akola ki? Mulalu because tekisoboka okufuna entebe eyo it has to be through military means. Kati awembuuza nti ekyo kiraba kati kubanga mu mwateekawo regular free and fair elections every after 5 years. Okukkaanya bino byali bya bulimba twakkaanya twali tukkaanyiza nti obuyinza buddeyo eri abantu naye nga buddeyo eri abantu nga buvaawa bwali buva eri abaabukwata kifuba 1986 the NRA yawamba obuyinza. It took over, it captured state power. Kati fe endagala ye twali tulina nabo 1995 eri nti kati obuyinza buno kabuddeyo ki eri abantu but baagaana abaabuwamba baagaana okubuzaayo eri abantu and that's a fact. Kati bw'otandika what they call self delusion bw'otandika kulowooza nti obuyinza bwaddeyo eri abantu oba weerimba because baagaana okubuzaayo eri abantu. Now kati zino games eziriwo kankuwerekereko mperekeraako ze games zino osobola okukuba kino bw'oba oyinawo amaanyi amalala because tekitegeeza nti basobola kukubwa but osobola okumukuba bw'oba nga oyinayo amaanyi amalala. Kyova olaba olina okubaza engeri kyebayita foreign relations wano tubayita bazungu. Na Amama Mbabazi atuula ne Besigye Bungereza nga mwalimu Kofi Annan ono yali akulira ekibiina ky'amawanga amagatte yakulirako ekibiina ky'amawanga amagatte nga tulinayo Okampo ng'Okampo yawoozesa bapulezidenti n'abalala bamenya amateeka bwe gati mu ICC bino Besigye emikono gy'alonda nga tulinamu ne prime minister wa Bungereza Cameroon n'atuuzaamu amanaga kati mukole gavumenti ebirala mukole ki ebirala mubiturekere ne bakkaanya naye bwe batuuka wano tiimu ya Museveni neeyogera ne Besigye negamba totusa Amama Mbabazi tuyambe bulyambi. Kyova olaba kati ye naakola ki n'ava mu tiimu Besigye yali ekolagana ne tiimu Museveni baali bakoze endagaano naye nga mukulu Museveni strategically okugjawo Amama Mbabazi nga tayagala yeegatte n'ani yeegatte na Besigye. So Besigye baamukozesa okukuba Amama Mbabazi
kati ne group ene yaba Kyagulanyi nayo bagikozesa okukuba Besigye. Ani agikozesa wakati? Akozesa people power movement okukuba Besigye because ebibala ebiriwo ebibala ya mperekerako nyine empala naye nange nyamba mulwanyiseko. That's why you see bano batandika wojukira ono former presidential candidate Dr. Abedwanika team eyo ne yali evumirira Besigye bagifulumya bamuwanga kivumbi because bagenda okuva mu tulo nga n'entebe zaabwe zigenda kukutuka NRS twali that umumuli Lukwago mwe muli Namboze mwe muli ki then ne bakolayo ka alliance awo ka basobola okubaawo. In other words kyo tebatunulira ntebe za MPs tebatunulira kikola ki tebatunulira ekisuka ku ekyo. Now waliwo strategy endala bw'oba yagala genda ya mperekerako nga bagamba nti bw'oba yagala kuwangula abalimu NRM bafulume bajoininge opposition kati nga question eri nti bw'owa you know the call omusindo abantu bangi obayita n'owulira nti engeri gye balinnya wansi nga nti singa omusindo gwa opposition Besigye gwalina gubeere mabega Amama Mbabazi abali mu kufensi bana abali ku fence atana salawo aba NRM basobola okugoberera naye ali calculation okwo Museveni akitya nnyo because ojukira waliwo problems ezali mu primaries still ne bayingirani Besigye abayambeko kulaba nti ekyo tekikola kitekibawo n'Amama Mbabazi. So the politics ezibaddeyo zino politics za mperekerako kulwanagana muna naye kulwanagana muno nga kuva mu State House. So bw'olaba yino group eri mu ntalo kukutula mu opposition eyo opposition yandibadde eyamba birala nga teyamba ku ballot paper because n'okumusindika oba kya Ethiopia ekyali mu Ethiopia nekyakola kikoze mu Egypt kikoze mu Tunisia kikoze mu Algeria oba wetaaga ne Sudan oba wetaaga abawakanya bona nga bali muntu omu osooka ofune ekyo mobilize and organize then musituke but ekyo tekisoboka because wabeerawo abo mukulu Museveni ate bateekawo okuleetamu divisions within mind z'abantu abamu bagamba akalulu tekakola bano nga bavanga bagamba akalulu kajja kukola ki kajja kukola naye nga nabo bokka mu mutima bakoze eki bakimanyi tekasobola kukola naye bw'olaba leero omuntu ali mu politics za Museveni okusinga bano abali mu parliament n'akugamba nti akalulu kasobola kujjawo mukulu Museveni then manya mulalu kateno mudizeeko katono nnyo ka information anti agambye nti abalowooza nti akalu kasobola information bw'aba amaze ojja gimuwedda kasoke mwami kabanda malize bwanveeri nzira uwo buli lwe muteesa ne mubeera mu program oli n'amala submission omulala n'atasaba information omanya tebimuyingidde abanagisabye naye anti bimuyingidde omanya nti bimuyingidde naye nga waliwo mikwano gyaffe bali Kasese eyo bangambye batulaba mwami Muhindo Morris mukozi ku parliament ya Uganda ate nga ye Ssaabavubuka ba NRM Ssaabawandiisi nkulamusizza webale kutulaba ne banno abali mu kutulaba essaawa eno mwami Hakimu Kyeswa n'abantu baffe abali emuyinaayinaawo Namwandaala Chairman Tumwizeera Robert n'abalala mutulaba mbeebazizza mwebalire ddala. Mbadde sinagenda ndabye akatabo kano aka omukulu Matayo Lukiikaire olwaleero abadde akatongoza abanene mbadde mbiraba ku Twitter wano bazze mu ggwanga ab'opposition n'abali mu government ndabyewo Prime Minister Lwakana Rugunda ba Minister ba Security Besigye ate omukulu ono y'omu n'Amama Mbabazi abaddewo omukulu y'omu ono emabega kaawe yakyazaako President Museveni ewe ye Makindi mu kukuza obufumbo oba bwa myaka nga 5 kimpadde essuubi nti mu Uganda tukyalinamu abantu nga ba Matthew Lukiikaire abasobola okugatta side zombi opposition ne NRM nosanga nga batudde awo kubanga abantu abo bogenda okubanoonya kati mu ggwanga lyaffe batono nnyo agamba nti mpita Besigye najja ne mpita ne President Museveni najja n'olwekyo Mukama Katonda agira akyamuwangaaza era amuwe obulamu
oba oliawo eggwanga lyaffe anaalirungamya. Mbadde mpuliriza era mbadde nzija ngoberera okuteesa kw'abakulu bano. Ekisookera ddala okubuuza abalonzi kuli mu okwebuuza ku balonzi kuli mu mateeka g'ebyokulonda agafuga abo abagenda okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Era Pulezidenti Museveni yakikola lwakuba abantu tebakimanya emabegakaawo. Neyebuuza ku bantu? Bano ne batandika okukuba enduulu. Bino ebyagundi operation? Badde yeebuuza bw'abadde awunzika ki ekibadde kigenda mu maaso awo. Nzikiriza. Obadde tobiraba? Oze mu operation werese creation. Ate mu kuwunzika osayininga acceptance signature nzikiriza. So abadde mu kwebuuza yasooka ne yeebuuza kuba ekitegeeza yamenya amateeka kubanga alina kwebuuza 12 months. Anti ye kuba 12 months tajja kubikola. Kati akaluya kamaze kano alengera 226. Museveni abantu baati bamutegeera. Kino yakimaze talina bwayebuuza ku bantu naye wali yayita mu operation werese creation. Ono yagambye abayekera. Omuyekera oba oli wano genda okulira nga ata awumukira mu bigere ebyo wansi awo. Yakikola dda n'akimala era n'alaba nga akalulu ajja kuyitawo. Kino Kyagulanyi kyagenda okukola singa mbadde omu ku bakuumaddembe nandimulese n'akikola. N'atambula? Abantu waliwo omuntu gwe nawulira wano e South Africa yali ka WhatsApp kano n'agamba ndabye Kyagulanyi naye mulungi kuwagira nga tomulabyeko. Bw'omulaba kakutama. Naga sikyamuwagidde. Yawagira bodde nandabika. Yaganze mulabyeko naye antamiddewo tasaana kuba pulezidenti. N'olwekyo mukulu bamulabe. Omanyi buli lwotandika okublocking ekintu okiwa hype. Ekyo tegeeza bamuleka agende bamulabe beetamwe. Nothing. Tewali kyamaanyi kyagenda kuteekawo. Mu Uganda mulimu abantu babiri nga bwe bajja wano leero n'enkya bwe badda oba oyagala oddemu balabe. Museveni bwajja era naye kati batandika okuteekawo obubaaso obwa yero buyambeko abantu okubasomba okujja. Ne Besigye abo be bantu abayinza okujja omuntu n'atako wakuddamu kubalaba. Nabiraba wano mu kalulu akawedde. Abantu baali tebamanyi nnyo Amama Mbabazi. Baali tebamumanyi. Nga bawulira Amama Mbabazi ali Prime Minister Amama Mbabazi w'amaanyi. Abajjanga kulalize tebajjanga nti baagala Amama Mbabazi. Bajjanga okumulaba yono Mbabazi gwe tuwulira bulijjo. Okuwunzika yafuna obulemi 10,000 mu Uganda. Twalijjo Hoima. Omwami Kyagulanyi Sentamu nakuba rally yasembayo mu town. Yalinako abantu ng'emitwalo egi. Nyakato Asinansi yafunawo obululu 26. Nyakato Asinansi owa People Power ku polling station eyo yafunawo obululu 26. Ku rally yali ejjuddeko abantu emitwalo 4 n'afunako. Kiba kitegeeza abantu baali bazze okulaba Kyagulanyi yaani. Ne bamulaba n'ayimba n'agenda. N'olwekyo nze nsaba poliisi kubanga poliisi buli lwe blocking Kyagulanyi emufuula nnyo ow'ekitalo. Naye ayeeyise kubanga bw'ogenda okwebuuza ku balonzi Rwomushana abadde agenda kituukako naye n'akibuukako. Obeebuuzaako otya? When you are Mbabazi yali aleese idea ono agyogeredde wano nali sigimanyi nti bwe yali. Ye yali ayagala bw'agenda Embaale agende mu hall ayogere abantu bamuwe ebiki ebibuuzo n'ebirowoozo. Pulukolo n'agamba tugende mu kisaawe. Bw'ogenda mu kisaawe bw'ogenze kwebuuza ku bantu osobola okwebuuza mu kisaawe. Era wuno mubuuzi bawanika emikono ne bakubuuza ani gwe yaguwa bwe yagenda mu meeting zonna ze yagendamu. Eyo ba campaign oba mu direct campaign. Museveni kye yayita electioneering. Oba ogenze mbululu bwe nnyini kusaba kalulu because gwe bw'ogenda n'okola rally ekasambya mu kisaawe waffe abantu nga bajjudde awo n'oyogera by'oyogera wali ogwowa omukisa ayogere naye bw'ebeera nga meeting nga Mbabazi yali ayogeddeko nga zino president wa national coordinator wa ANT yani
Mugisha muntu zakola olumala okwogera abantu ne boogera so ezo the consultations kyebayita consultations omuntu aba mu kwebuuza ne bino Bobi Wine byagenda mwalimba alimba lwaki oganalima nga tannaba bitandika alimba oba nakola kyekimutowagira kiri kyogenda mu hall no agenda mu kavuyo because ono abadde agamba tindo agenda babadde byogera sibaddeewo naye agenda mu kuziika n'avaayo nga tiyagasa onyosi bamuziiza kutambula ogenze wa Ssaabasajja Kabaka mu coronation ya Ssaabasajja Kabaka e Busiro otuuka n'okutuuka Katikkiro yatuuse dda bw'ovaawo nga Ssaabasajja Kabaka tannaba kuvaawo gwe n'otandika okuyisaamu omutwe mu mmotoka n'oyimirira wakati w'ekkubo what do you call that poliisi bw'etakuba gwe tiyagasa ekkolere ki ova mu kuziika kwerekera medical gwe abantu bonna baziika Besigye aziika Amama Mbabazi aziika abantu bonna ab'amaanyi baziika ani yali avudde mu kuziika n'ayimirira mu kkubo so abano Kyagulanyi ali mukozesa olugero lw'Abaganda oluga nti amaziga g'ente ate lisanyu lya malembo medical gwe amaze okufa Muhammad Kirumira amaze okufa yagamba kati kaŋŋendaawo abantu abangi we bali nga Kyagulanyi tetumulabangako mu kuziika okuva lwali nga tannafuuka mbaka wa parliament byofuzi kikola kyovumirira politically kimuwa mileage bwagenda mu kuziika kikuwa mileage abala ne bafa yes gojja genda ofuuke w'amaanyi famire ya Kawuma Yasini kati tewali alabirira abaana be babakuba amasasi omuntu awoza ani yabatta yafa ani yamutta mutabani wa Kawuma Yasini ani yamutta yafa oba state oba ki naye yafa Rwomushana agambye nti no obajjulo oli bw'abajjula ekiti n'ateekamu ekiti kibajjule bwe ekiti gwe noyagala oteekemu ebintu byo ajja kukisikamu ekiti kikwate kati Bobi Wine ayagala okolera akavuyo afune erinnya amawulire gamuwandiikeko nga waliwo ababonyebonye n'olwekyo bino Bobi Wine byagendamu first of all si consultation tali mu consultation ayagala kufunirawo mukisa kukolerawo kavuyo international community etandika omuwandiikako buli lwo olaba jo Besigye bamukuba amazzi ago agamujja ku gundi was it Jinja Road kireka Besigye abadde amaze omwaka mulamba talinya ku CNN ne ku Al Jazeera ne ku BBC bwe bamukubye amazzi ago telefayina wano BBC buli nsonda yonna yatandise okavalinga Besigye but why do you do that omuwa mileage ey'amaanyi eteetaagisa n'olwekyo Kyagulanyi saagala nnyo kumwogerako naye lwakuba ye topic gye waleese is nothing really talina kyagenda kukola nothing mwe abamuleeta wano ne tutandika omwogerako mwe muwa amaanyi but is nothing Amama Mbabazi wano yali alina tiimu kati oba mubuuza tiimu ye gye yalonda jjo eriwo ekola mbwateka mawuuyo ankole gye bamuwa yagisuddewo kati yakomyewo mu NRM tiimu yonna gye yalonda mwami Kyagulanyi Ssentamu mpozi ono ate noono naye tamulaba ye amwagala bwagazi ku mutima kati ne bwomugamba nti kubirako wano Bobi Wine obumufudde w'amaanyi nnyo omubaka munne butamulaba tamulaba ono ye kati ekintu kyali mu kwogerako Buganda naffe aba Buganda twafunye bwogenda okunoonya wano omuganda yennyini ateredde wano mu Buganda nga muganda bagero bawawo nga muganda ddala yennyini nga mama we taliimu luno taata we taliimu luno ojja kufuna tebajja nakwera mitwalo 2 ogambye nti taliimu kyekirondesa kyamaani w'ekibiina kyo abayimbi okubaawo obufoofofo n'omuseetesente awe mugwire ensobi President Museveni akayimba ke bamukubira tubonga naawe ani akayimba bali bayimbya baluyimba ddi Bobi Wine yali yazi musako yabwe teyabateera mwaka abawumbi gola bifaanagana n'embeera eno yakwata kigurupu musako yaabwe yabateeramu akawumbi nga ne Bobi Wine tannaba na kulowooza kujja kwesimbawo mu byabufuzi ne bagenda ne bamusanyusaako ne munyonyi eyo Bebekulu n'atwalayo abayimbi bonna n'abongera obuwumbi obwo 2 kakati abayimbi bagambye nti kubanga politics jo Medicine ko yali anchazaawo nambuuza politics kati avuddewo owaba elite
afuse wabayaye yeweevu yeriwo luli politics yaliwo 2016 yali abamatayi Amama Mbabazi ye yalingawo najja twali mu kuziika ewa Fred Mukasambidde nga basegona bebalabika kaawo bebavunula Amama Mbabazi mu kuziika Susan Namaganda yayogera mu luzungu basegona nga bebavunula ba elites bebogera kati politics yakyuse Museveni kamiliyoni gwe tojja kugenda eri mbayayi nti abakulekere webali nnyo maaso ku ggwanga program nze kusuula kanve eno tukome tugende maaso